ng'era abayeekera bwe baba gavumenti yonna world over kasiteba yabayeekera ekyo bwebeera ekyo Mukose Kamata akimanyi omuwandiisi w'NRM mu disitulikiti Seifu Magezi akimanyi. Embeera bwe yatabuka feera nga bulijjo ne tuweerezaayo amagi ge twasabirako oluvannyuma obuwumbi 37 mu palamenti tugenda okunyweza ebikwekweto mu ngeri etya mu bbaluwa Dr. Byaka Makyegi yaweeza mu kibiina ky'amawanga amagatte mu African Union mu IGAD ng'agamba amagi ago malumbaganyi agaffe gagenza okuwagira oludda olumu lutigomye oludda olulala era ebyagenza okulabika naddala mu wiiki eno naddala mu bibira bya Panayiro eyo biyinza okuba nga tebyatugendedde bulungi mu bibira bya Panayiro ku gundi awo ku ttaka Magalezi bwe yaluka ebintu tebyatugendedde bulungi ate nga n'enekko eno naye ebintu si birungi. Nalabye Kano Magezi amyuka omumyuka w'omugezi w'amagye nga annyonnyola naye abagoberera nza mwasobodde okugoberera ekungu ne Sudaani tujja kufeesa nnyo nze kankuyimbiremu akayimba Mwami Kiddu kweyo ensonga oleme kwemenya twakayimbanga edda nga katunyumira simanyi oba Mwami Kayira wakasomesa ku baana agandi kagwa yalayira ekiri mu ggulu bwekiri bwatuka ensi kankana omwana omuto aliyita nnyina omukulu n'ayita engozi Uganda naye mukulu magana Mbadisa bamunzikirize engaziyeemu awo katono ensonga ya gaziya kubanga waliyo ng'ozimba ennyuma yoyo first vice president ennyuma yali yakamakyala mwasulira ddala nze enjiniya waayo okuva okugijja wansi n'ebikomera n'ebigenderako olutalo lwa 2013 lwansangayo emundu yayakaweeri nga olwo nali ennyumba eyo yaggwa dda nga nzimba police training school Masindi ekitundu bayitayo Rajafu kiri mu Sudan mundu gye yansanga naye obuzibu bwa South Sudan buyinza okuba obuzibu okumalawo ng'omukulu oli bwagambye command center z'abantu abo ziri 2 naye okusooka zaali mmeka 3 naye kyayambako nti abadinka Galanga bwe yafa bo baali bakola line-up nti ono bw'aliva mu buyinza ono yaddako ono bw'alivaako ono yaddako kati yasooka ali ku line-up yali omugenzi Galanga bw'afa nga balina kuzzaakaani Salva Kiir yali mu line kuba Salva Kiir yalina amagye agage nga ne Galanga ayina naye olw'okuba Galanga yali mudinka negeegatta ne gakola command center etya ono lyakamakyala musajja munweri kati abadinka bo bakola South Sudan population eriyo kati bali 1,11,500,000 naye abadinka bakola 4,4 ku bannansi ba South Sudan kaakati abanweri ne baba bakubiri n'obukadde 2 obw'abantu kati eggwanga eriddako awo lya abazande n'emitwalo 8 abazande be batunanye eri abadinka be basinga obungi abadinka ye population esinga obunene 4,4 ku 1,11 bazikola bangi amawanga mangi balina amawanga nkaaga mwana 64 tribes agali dominant gali amameka era ge galwanagana ageetaaga obuyinza era 2013 abanweri baafa nnyo naye kiyinza okwewuunyisa nti ensi eyo etudde ku bugazi bwa kilometers 699 kilometers emitwalo 699 Mwami Kiddu mulimu Uganda tuli anti 24